Abakiise mu kikolwa ng'olukulu batandise kaweefube ow'okwagala okujja Bwesige mu minisita omubeezi w'eby'ettaka Persis Namuganza. Ng'ono ekimuleetedde leenya ebigambo ebigambibwa nti yabyogera ku lukiiko lwa paalamenti luno nti terulina makulu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Ensonga y'ono ereeteddwa omu ku bakomishona ba paalamenti Solomon Sirwanyi mu lutuula lwa paalamenti olw'olwaleero. Luno lubadde lukubirizibwa omumyuka w'omukubiriza w'ekikolwa ng'olukulu Thomas Tayebwa. Okusinza ku Sirwanyi omubaka Namuganza ate ng'era minisita ebigambo ebivoola paalamenti yabyogerera ku mikutu gy'amawulire egitali gimu era nga aswaza paalamenti. About 1 week now, I have seen a minister in this country and in our government bashing the operation, the work, and how Parliament does its work. My sister, the Honorable Persis Namuganza, the Minister of State for Lands. Ono agambye nti ebigambo bya Namuganza bisibisibwa ku alipoota eyakolebwa akakiiko akateekebwawo paalamenti ku nsonga z'ettaka erisangibwa e Naggulu. Alipoota eno yaluma minisita Namuganza era abakiise bonna ewatali kwesalamu ne basalawo nti minisita Namuganza awummuzibwe ku mirimu gye. Omubaka Sirwanyi awagiddwa abakiise abalala okubadde omubaka wa Tololo mu kikolo eggwanga olukulu Salopendi ng'ono ategeeza nga guno bwe gutali mulundi gusooka nga minisita ono yeeyisa mu mpisa ng'eno. She said these so-called ad hoc committees of parliament, that is one statement. What are they for when we have committees? That she also posted that ad hoc committees are created in bad faith. So I wonder whether you, the Right Honourable Speaker, in creating these ad hoc committees, whether you create them in bad faith and you create them to fight other people. Mbufu bwe bumu ne munnamateeka era omubaka wa munisipaali y'e Bugiri Asumani Basaalirwa ajjukiza paalamenti nga minisita ono alipoota eyamukolebwako bwe yasemba awummuzibwe wabula ne gye buli kati alipoota teteekebwanga mu nkola. And there was a recommendation that she steps aside. There was a recommendation. And the fact that she did not step aside and she's continuing to denigrate the image of Parliament speaks volumes. I am not so sure, Right Honourable Speaker, whether inviting her here will even serve the purpose, because this Parliament indicted her. She's under indictment. Wabula omubaka wa munisipaali ya Kila Ibrahim Semujunganda yajje minisita ku kaguwa bw'awabudde paalamenti ku kye ekyandikoleddwa ku mateeka ag'obuntu. If there is a particular role that a member has offended, either 83, 82 or Appendix F that deals with our conduct outside Parliament, those who are paying for her blood should tell us. And I'm not encouraging members to go and attack Parliament, but I am against the Parliament acting as a mob. That if it is criticized, the Parliament now is beyond criticism. I am fearing that direction, Mr. Speaker. So I am asking you, Mr. Speaker, to interpret these rules before this motion is moved. Omumyuka w'omukubiriza w'ekikolwa ng'olukulu Thomas Tayebwa akkiriziganyisa naye era ensonga eno n'agisinika mu kakiiko akavunaanyizibwa ku nnambika n'enneeyisa y'ababaka awamu n'ebbeetu aka Rules and Privileges nga kano kakulibwa omubaka Abdul Katuntu. So I've seen some of the messages, I've seen some of the statements. Rules of natural justice require that a member is heard. Those are rules which are very clear. I will not come here and I say a member is guilty, a member should be done this or that. No. Instead, what I'm going to do, I'm going to invoke Rule 91 of our Rules of Procedure, and I refer the case of the Honorable Persis Namuganza to the Committee on Rules and Privileges, where she can go and she exercises her privilege as a member. She will be heard, and that, of course, is also in line with Rule 185. And I need
the committee to report back to the House within 2 weeks' time. Newankubadde nga ensonga eno ebadde ewunzikiddwa era nga Paalamenti etandise okukwata ku nsonga endala, naye wabaluseewo omubaka omulala ng'ono ategeeza nga bw'agenda okuleeta ekirowoozo eky'okujja Obwesige mu Minisita Namuganza mu bbanga eritali lya wala. Rules of Procedures 109 is about the census of the ministers. I want to give a notice, an oral notice of motion that I intend to bring a census motion against the minister who did not even respect the resolution of this parliament. Besides, she moved again and moved up and down, talking and giving more threats to member of parliament and the senate of this house, Honorable Persis Namuganza, that I am going to bring a motion to censor her. Guno si gwe mulundi ogusose nga Minisita Persis Namuganza asindika mu kakiiko kano ne Paalamenti y'omulundi ogw'ekkumi era yalabikirayo mu kakiiko nga kano ng'ensonga ze zaali wakati we n'eyali omukubiza w'ekikolo gwanga olukulu akaddaako nga kati ye mumyuka wa Ssaabaminisita era Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obuvanjuba bwa Africa Rebecca Lutwala Kadaga. Wabula alipoota teyayanjulibwa era nga kati ekyebuuzibwa oba nga alipoota eno eneefuluma. Alipoota ekyasembyeyo okuva mu kakiiko kano ye ya munna NUP Francis Zaake ng'aggyibwa ku bwa komishona wa Paalamenti. Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.